Ebya Donasi okutta omuntu bizzeemu. Bino byali byasirika okumala akabanga, naye ku luno abantu bazzeemu nga baagala okufuna okuddibwamu. Donasi ki ekyamuttisa munne? Tujjukire nti nno mu biseera Donasi bye yabeereramu e Saudi Arabia bingi bye yalinga akola ng'ate kw'otadde n'okutolosa abaana bakadaama. Naye mu eyo ensonga y'okutolosa abaana bakadaama kino kigambibwa embu mu butakkaanya obwaliwo omunno mwe yattira kadaama mu butanwa. Omusango ogwo ne guwulikikako mu ggwanga lya Saudi Arabia, ne guwulikikako eno e Uganda, naye ne gumala ne gukoma. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata akade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo, ate era teweerabira commentinga, gy'okoma commentinga gye tukoma okumanya endowooza yo. Twekuumireko ayagala emikutu gyange emirala gye ndi nnyo ku Facebook, ku TikTok, ku Instagram, ate era ne ku Snapchat nga gye ndi bulungi nnyo, jangu obere ng'otwegattako. Katugendeko mu butambi mu biki ebyaliwo. Era Donasi bw'aba nga yatta omwana ono nga bwe byogerebwa, yamutta atya? Ki ekyamuviirako okumutta? Baakolawo ki oluvannyuma lw'okutta omwana ono? Ate era tubeere nga tukomawo. Donasi yali yakave Saudi alina kadaama bwe yatta. Kati bino mbagamba facts nga gavudde mu lwali. Donasi yali yakava Saudi alina omwana gwe batta. Nkuleetera sitole yaleetya. Yali atolosa abaana e Saudi Arabia mu kiyumba. Waliwo omwana yalina sente zaalyawo mu TM9M. Donasi yanakwata omwana oyo omukazi alina omutima. Gwe oyagala okakasa nti oyo omukazi alina omutima, noonyereza abantu basenga alwana nabo bajja kunyonyola omutima gw'oyo omukazi. Yagirayo okubbirijja akambe ng'agenda kamussa mu bubuto. Yagirayo okumakini akambe ng'agenda kamussa mu bubuto. Yagirayo okusimati kulimini akambe ng'agenda kamussa mu bubuto. Donasi yakuba omwana, yali kadaama, omwana oyo yali alina emyaka 23. Yali mutolosi. Mujjukira Donasi yakomerawo e Kampala bamusiba. Alina omusajja gwe yali adeetinga yamutaasa mu nsonga ezo. Era emisango egyamuliko mwalimu human trafficking. Mwalimu omusango gwa human trafficking. Donasi yavaayo ng'alinamu ku ssente nga yakava Saudi Arabia. Yagula bamweyana, nange nali muyambula, n'ambula ne Sharifu. Nzijukira Donasi yayamba emitwalo gy'alyana mu ebiri. Ng'ebiri byakujjayo n'emitwalana, bamweyana yamuwa akakadde, ye Sharifu yamuwa akakadde. Nga tulina okubuzaabuza. Kuba baali batandise okumukuba nga famire y'omwana ono esituse. Era mujjukira akakadde yabba omwana kulumbiga n'awanirira kadaama oyo. Ne famire y'omwana yasituka. Donasi yanakozesa ssente nnyingi nnyo ku TikTok, naye yalina omunene gwe yali adeetinga n'amugisa mu komera. Ebintu by'omwana oyo ne bulankana bityo. Donasi yabadde alina obulwadde omuluma. Ebyo tebibadde bigambo byange. Obwo obutambi mwabuwulirako dda, era n'ebyogerebwa mwabiwulirako dda ebbanga eriyise. Liyiseeko kati emyaka egiwera 2 oba emyaka egiwera 3 bukyanga Donasi agambibwa okuba nti yatta omuntu. Agambibwa okuba nti yatta nkuba kyeyo munne. Era nga entabo yava ku musajja we Doni Muhammad. Tujjukire nti Asi ono yamala ebbanga ddene nnyo mu bufumbo ng'afumbiddwa omwagalwa we Doni Muhammad. Era ng'ebintu bye baakola ne Doni Muhammad bingi nnyo. Omuli okuvuma abantu, omuli okufera abantu, omuli okukola ebya pick-up, omuli okukola ebyo ebyakkago, mwe mulina okutolosa abaana bankuba kyeyo abeetaaga okutoloka okuva mu biyumba. Wabula kigambibwa nti mwabo abaana abaalinga batolosebwa, omuganzi wa Donasi Doni Muhammad yafunanga chance ne yeebaka ku baana abo. Era mbu yabaganzanga, yabafunisanga n'embuto, yabeebakangako, ng'abawa n'essente, ng'abafunira n'emirimu. Era ekyo bwe kyatuuka ku Donasi n'akitegera nti omwami we bw'ati bwe yeeyisa, Donasi yanyiiga n'atandika okuggula olutalo ku bakadaama baleeta, ng'era waaba abaleese tebamalaawo nnaku 2 yadde wiiki.
n'atandika otulugunya abaana baleese. Ffenna twabirabanga mu videos, twabirabanga ng'abikolera mu katambi, aboggolera abaana b'abendi, abavuma, ayogera ebintu ebitasaana, ebitalina makulu, ne bireeta ensasagge y'amaanyi nnyo. Era mbu mu ebyo mwe mwava akasambattuko akatuusa Donasiya okutta omwana wa Bendi mu Butanwa. Yamutta lwa bbuba? Yamutta lwaki? Zaali ssente oba mweno process y'okutoloka omwana wa Bendi mwe yamufiirako nze naawe? Wabula abaabeeranga ne Donasiya, abaapepeyanga naye, abeeyitanga mikwano gye, be basinga okumanya ebintu ebyo. Donasiya yatta atya omwana wa Bendi, ki ekyatuukawo, ki ekyakolebwa ng'amaze okumutta n'ebirala bingi nnyo. Nze ng'akoze akatambi kano bino sibiinaako bukakafu, naye ate nga nabiwulirako ebbanga eriyise emabega nga Donasiya bwe yatta omwana wa Bendi. Bwe kizzeemu ne kyogerebwako, abantu nga batandise okukyogerako, ne kitandika okuweeyinga attention eri abantu abalala okumanya Donasiya bwe yatta omuntu ki ekyaddako, era gwe batta baamuteeka wa baamukomyawo e Uganda oba nedda, ki ekigenda mu maaso, ki ekirina okukolebwa n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ate wano ne neeyongera okulabula mmwe mwenna abaana abatoloka, mwegendereze nnyo abantu ababatolosa. Ebiseera ebisinga abantu ababatolosa babi. Ebiseera ebisinga abantu ababatolosa nabo balina ebizibu. Abo abantu ababatolosa bakola ebikolobero bingi nnyo. Luli e Saudi Arabia bagenze kukwata muwala ng'abadde awa abaana endagamuntu ezitali zaabwe nga bazikolerako. Jjukira ffenna abaddugavu tufaanagana, bwe tuba mu nsi z'eyo e Bulaaya kizibu nnyo okutwawula. Kati nno yeeyo abadde agikozesa chance n'abeera ng'afunira abaana emirimu, teekako n'obbatoloza. Ne Donasiya yakikolako. Wabula mbasaba mubeere beegendereza. Yenze Sheila Adita, mbaagala nnyo.